What do you want me to do? To apologize? What? Era nali manyi bagenda kunoonya bakubira naye ne bangamba bamala gakola bali agamba sendi yagamba tamala gakola etajja bikkiriza sendi ati nakusada dina bali balina okwogera ku story ye ne Laila kati ne bagamba naye balina omunoonya wankulu naga tajja kuloba wa interview tajja byogera so interview zokola tukola prezo mbe byolugambo gambo butajja byogera byalugambo bitalina makulu ebizimbe birina okukola ebintu ebizimbe eggwanga but it is kirina okubeera mu platform entuufu. There's so many platforms. True. Yeah, there platforms ezitalina reason. I know. Ez'abatasoma. Ezo. Bye baba baagala ez'abatasoma. Ano bakubye singola ekifaananyi kye bakubye Doddo nga wenena wenyiga bipaati. Oyo bw'atyo. Ye katalaba binyumye. Ajja kuddamu akuba ebirala. Nakugambye entuuyanye. I don't know why. It is hot. It is hot, and you can't be around. Segawa, you don't feel hot. Really. You're burning. Your body's burning. My body's burning. Segawa, my body. But if Sandy can my body's burning. Come here, Segawa, my body's burning. Segawa, sabete lero. Wanga badai. This is mukwana tukyandike ngalo gira okuba ebirala tuli mugundi gundi takyakola wamwe ani Martha yani ye Martha yani yakola afternoon walingawo tindi oba oli ku next radio ogaba Matake uno muwala mbuba wa mukazi wa DJ yali Linda Den na Den bamugoba yakoraji very inconsistent bamukoyi I think again you take a kubi atasobola like when you get a club all the time you're the DJ and then you have to work in the morning and then you have to go and do that evening show bagaba nayo manyi salawo evening eriwa ya NTV kati nga yinza okujja okukola ya afternoon nga ototo muluma yebaka mu studio tazze boss nagamba nayo manyi pass out your life that's why so you get 10 minutes first oja kuba edda naye kati wano oja kuba nga betuligize ate sibuni ngoje nkwasiza esima togenda tukubanga tutandise odi mwatandise dde mwana mulenzi bana binzi gwedde nako kati bido sekirati can you imagine so all along when I was busy telling people how I was feeling hot because I'm next to John Segawa and said ebya hot no wakiri ebya hot no wakiri fe otogedde wano olugambo lw'ekisiru ng'onaabiwulira yabadde atugamba naye mumanyi muli live munange yes we are this guy and they're already 126. What are you watching? They want to see the sweet man. Hi, John. Hi. John, Zamamula, the second time. You look good, by the way. That's the truth. Thank you. Nazoko kula the first time, going at dreads. Nga lwaki ate nali njokya biseere lwaki tewankoonako nali soba nali nkutya yeah nasoko mulanga ina dreads yes nozisalako nagamba oziterese nenjitereka are you going to sell them sibitegeera I don't feel like selling them. I feel like they are part of me. And me, like being an artist, I want to frame them somewhere where I want to feel comfortable. My resting place, I think. Because I want to retire soon. Boba nga toki planning then.
No, because nze nti waliwo ebintu bye twali twagala bye tuluubirira bye tudreaming okukola mu bulamu naye olw'emirimu gino gy'okola n'obireka n'obiteeka side. So when you retire you go back and pick up. For example, me, I want to paint. Like, yes, I'm a good artist. So I want to retire and start painting than traveling. Yeah, so nice. To see the world, to create, to see it in a different way. Now we know take much fun and you know, and that's life, I think. That's life. Yes. Okay. Why did you want to sell them to us? Oh, you're selling you because that's your soul. Come on. No, it's just hair. No, it's not hair. Dreadlocks is not hair. I know. Dreadlocks is not hair because it is a living thing. It grows. It grows. Eh? Yeah, it's like you baby. You just throw away your baby, your living thing. You cannot. You know, it's part of your life. But handsome people are supposed to be kind and nice. I'm nice, I think, sometimes. Sometimes. So you're not going to give out. I can't. Other people were willing to buy your dreadlocks. I can't. Mutabani wanga ina dreadlocks. Sobola zimo. I cannot. Kubanga naye akolezi zakuzezize. Naye afune ekintu kyabera attached to. No, I was attacked. Kati ababbi bankubanga ne mu ddwaliro awo. Anye waffe muze yali tazaagala. Manyi ffe bakaddiini nnyo, no? Kati tulinayo ne father kati nga bazze okundaba awo. Muzeeyi kati ne father naye nagenda okuwulira nga amaloboozi gasusse. Eddoboozi ya father lyali diipa nnyo. Nangamba ndowooza John kati enviiri ndowooza tugenda zisalako. I said, is this the issue? If it is the issue, then katuzisaleko. Yes, but for me I thought it wasn't. But if it were the issue, then... I thought you had done it, but wouldn't you do it for love? For love? Elvis. Ate bakulimba tegwali mukwano. Elvis akulimba mukwano gwange bazimusazaako mu church. Tekikulimba wano. Yatulimba. No way. Bazimusazaako mu church. Ng'agenze okuwasa. But 7th day they don't want that. Yes, on the wedding day. Tekitulimba mwattu n'embaga yalwawo nga tebannakkiriza. Mwami Kalema tatulimba. Tatusuddiya yadde ffe twaliwo wano. Mubazimuzaako. Ajje wano mbimukalinya. And he cried on the wedding day. He cried? Yes. But you know what, me, I rather cancel the wedding. And I think if it was told, no, you can't. Maybe because involve parents. Aliwo abantu bangi bamuyise naako oba ofuuse ggwe no oba yaba weerowoozezaako oba ofuuse selfish, yeah? I know. Yeah, because you can grow it any time. Very true. Yeah. Rakawambi ate webita working out nakwasa n'ekisa. After going through all that, jako dreads, marriage neegana. Yeah. Yes. Yeah, no, just for love. Obulungi bw'oliho kati abantu bagenda obulungi buliwa tebukuluma bagenda ne bayimba obulungi John Segawa si mu buya bya ddala batandise bwali bukulumyeko tebukuluma naye kasita abantu bakikugamba enfunda bayinza okuba abatuufu somehow. Kakati abatuufu babeera abatuufu naawe ofuba nnyo okubeera eddoboozi y'abantu kye bagamba bagamba eddoboozi ly'abantu eddoboozi lya Katonda naawe ofuba nnyo okubeera eddoboozi kye bagamba badde weefaako neweefaako n'otuukiriza ekirooto ky'abantu kye baagala noyongera okulumya si kyalumya luli nalumyanga naye kati emyaka gino gikyalumya notuula weka wandikiriza nonyumyako n'abantu oyogerayo ekigambo kiboga
Hi, John. Hi. Ngabeka. Short sentences. Or that is naturally you. No, ndwa umanyi bw'otuula n'omuntu kati nga bwe tutudde wano mu creating a conversation. Yeah. When I'm creating a conversation, it's bound to open. Boundaries of otanso zigulawo. Kakati, that's very risky. Before you open up your boundaries, before you open up your gate, before you open up your door, you must study the person who go gulira oluji. Okay, sometimes somebody can misunderstand who you are, you know. True. So sometimes we kwata mukatono, osiba mukatono, then you just study the person. Omanyi na ate nekirala. Liking and somebody. Kisinzira gwe ku byewegomba ng'omuntu. Okay, and then nzo kulaba omuntu kati nga kidoola kino kala zeezo buli kindwe kati then ebyo byebintu by'otandika okubanga n'otandika okulikinga that person. Kyova olaba nti abantu abasinga era mu mboozi oba ne mu mikwano gyabwe babeera n'abantu nga kumpi bafaanagana because that's the liking of a particular person. Yes, kakati awo otandikira okustudinga omuntu oyo mboozi yaffe eneekomawa kiki, so you don't open up just like that. Kati tembuuza just kati naye watula nsi n'okwana oba bakwana bukwana just sat next to answer man. Ankisinziira when we are still young ebintu byali bizibu. We are very shy nga tomanyi kyakola. Mfe twabeeranga mu biseera bya kuwandiika amabaluwa schools. You write a letter, neerwawo okutuuka, tomanyi oba yakuddamu, tomanyi oba proposal yagyagala, tomanyi oba ki. Wakinga wano. Babie wano. So, kati aho byali bizibu. Then ne tugenda nga tukula ne tudda mu celebrity life eno kati celebrity life okozesaamu ekifubafuba tekoleetawo bidi okangakanga naye nga muli mundu otyamu nti ayinza okukola ki so otesting our waters nga bw'ogenda okusiminga mu swimming pool you first tasted the coldness tekayakagiri so yeah. Then later gino emyaka gyaffe gya kitiibwa. Kati gino emyaka gya kitiibwa kitwanguyira. Kati zoko mbulira ole wakwana tekala kumanya wakwana because everybody gets to talk about that other side buli mayagala kutunya the serious. No, definitely you have to date and I have done that so many times. No, never kuba mwenda. Yeah, some reject, some of course they do. Yeah. They do. Anyway, yakuluma obusimu. Let me think. Nga sijijukira. Olaba. Sincerely, no, I don't remember. You don't remember what wali yali akubye mwenda. Yeah, bali, but I think Sachifa kunya I wasn't so much interested. Kubanga akankuwulire. Teri mukazi asobola kugaana. John nange ogana John ojanengana I'm serious John ngana olaba buli omu nga bwakuwana nakwagala nze ngana. No, you can't. Let me tell you why you cannot. Kale John aganye. I'm serious. Ngana ate nga tuli babi bwe tuti olwo singa twali balungi bannange omusajja agenda okwana omuntu nga yeepimye. Okay, waliwo abasajja ne mukwano gya abakaze ekisinga omunyiiza musajja kumukwana nga teyeepimye ti omusajja they have a feeling nti omusajja okwaprochinga asooke yeeteeke ku kawingi scale alabe nti bugengenda njayo kati that's the background gyenvaamu ndize neeteeka ku weighing scale yange ya John nengamba Doreen ekyo nkyagala nenkola byonna ebikakasa nti nja kwagala tasitaliyo tasobola enamba saagala bwagazi so sekeza bwanga musajja nakulinga down basagala ati kati omulembe gwa kakati bino n'abalenzi omanyi kye bakola batweka ndasagala
Because I can go an extra mile. We can go 4-5. So now, just to prove a point. You told Soboda you cannot. We go the extra mile. Why do you people do that? To prove a point. Yeah, because you don't even get loans, Dodo. Because you don't come out of the blue. Chinechintu chokwagala is like, why do you go out and create beauty yourself? Okay, why do you go? Why do we have mirrors? Why do you go out and create beauty? There's food to eat. You know, it's like a beautiful flower. You don't take a car one way. What do you labor? You women, you labor a lot. That is it. You're the beauty of the world, come on. What do you want to also get Nangate? What do you want cousin? What do you want? What do you want? Never do anything. So it is that. Okay. Yeah. There is something, then there is also something else on Chemani. We are bees, we go for the beautiful flower. And it's a Chinese, work hard, name of working hard, Kulava Chirimunda, to test the waters. Then no mala, no duka, nganze emotionally. No. Babakola abalabe bafunane loan inagambe ekyo kibina kati ngenda nkakiteke mu ssente mwezi mulamba. Yes, there is that kind of game which men play. We are groupies. Yeah, those games men they play them. We are groupies. By the way, sibikiriza nnyo ebyo bibeera nnyo mu zisauna where men have become women. They gossip a lot. Men gossip. Yes, and olw'okuba ndowooza ebintu recreation mu Uganda ntono. Like after work, where do men go? They don't go for sport, they do not go for theater, they don't go for whatever. They go and gossip in saunas. True. You see, that kind of. I think a man who does that. Tabeera musajja kimala. Pastor Sempa said muno babeera bakuziwa ba single mothers. The character yaba mama neyo kayingira mu bavubuka b'ennaku zino. No, I think it is groups. I think that was taken technology ziri nnyo ku WhatsApp awo byanguwa, share pictures, that and that, share numbers. So it's a game being played by lousy men. So how do we stop that? Men don't want to go back. You cannot. You cannot. So how you just you take your kid to schools and educate the kid not to be like them. You take your daughter to schools where the daughter is going to ask questions. All right? Yeah, me and my daughter Mugamba, you must ask questions. Daddy, when am I bringing my boyfriend? No, it's not yet time for that, Shanice, please. There is time for everything. You can't do that at school. Okay, yes, you have a boyfriend, but that the friendship way. Okay? But don't chihuahuas and you don't call for it because it is not yet. When you call for something, you're tempted to do it. When you start thinking, it be a part of you, but you have time for school and then. So you educate your child. But tebasobola kwakkiriza naawe ebintu ntuweeni omaze okusomesa omwana abedda batuwanga nnyo obudde ebyenaku zino temulowooza ssente buli ssaawa ssente I think ze ndowooza like tewali kati olaba kati nga bw'oli wano oli wano wekka. Okay, the ambience is good. Yeah, very beautiful. You told me you don't mind staying alone. I don't mind. It's peaceful. It's peaceful because man needs space. Man needs space. Yeah, man. How about a woman? No, no. Generally, man and woman. No, yeah, man. Okay. Just generalizing. We need space, and. There are people are really obsessed in a space. I think I'm obsessed with that space, and I've tried to reconcile with myself to accept people to share that space, but it's not working. So
ekintu ekitakola bwanyito akinkyesibako but people waliwo abasobola waliwo abalala bonga they are comfortable n'okusharinga space okay ati nze ambyogere yogera John naawe kati olaba kalibbamu kaikano I have a particular place wenkateeka because nina ebikolwa bingi all right so when I'm moving out when I need it I know where to find it women are clams agenda yeronda you know yefuula ayagala okutegekera you know yefuula ayagala okulowoleza yefuula you know you're obsessed with being mothers obsessed with being mothers then when a man comes in you want to mother the man oh come on no I'm fine leave me alone so bw'osanga nga ekikopo wakirese glass oba that vaseline nga tirewo kikucankala no era njakizaawo oluvannyuma nga mugenzi kati nkitegedde kati for you yegwe omuntu yeetaaga this open marriage nga mutegeeragana kubanga kati bwembaga tugenda kubeera mu marriage is every day nina okulaba every day kitegeeza onkoowa mangu bino mbuno osimanya nnyimuse ku makya toothpaste you go do your stuff I do my stuff you have your bedroom I have my bedroom your marriage yawe you in the same house yes in the same bedroom house bedroom yes when you want to have that day the time off for us because every day cannot be your moment we're busy working the way you need every day attention jange nyinza n'okumala wiiki nga siyogeddeko naawe kati okubidde kale tuli mulaavu ate tusoboka haidi see you soon munnaye tebakyalinga abedda balinamu akatinenakuno tebakyalina katijjo sikitegeera obano omwana yaze nankyalira kati toothpaste yageze n'aginyigira wakati come on you teach your partner that's why they say oyigiriza omuntu gw'oyagala you be patient with them yeah you must be patient with that project if you believe in that project if you believe in it okay that's a good one but if you don't believe in that yes why bother why waste your time ekigeze kino kye batubuulira batugamba nti batuyigiriza kubeera ne batutuza ne buddole to be loving to be caring ate kati some men biba irritating yeah I think me from my background I don't like it because I was taught to do each and everything nga nkyali mwana muto from yes my dad told me yojja kubeera musajja John you know cooking you sobola okwefumbira you can't be a captive of somebody because you cannot do some things so kyegeza bino bye bakola bawala nawogenda nawefukuule wa boyfriend you do everything mbwakulabenga wife material house chores does it determining a wife material really why do they always make us do house chores I don't think because it depends where you're coming from ennaku zino tuli mu kibuga definitely kyozo olina omukozi agenda obikola and you must have that mukozi gwotembese in particular gwoludde naye nti kinamanyisa ati za John Nseko wano kino na kino na kino when I'm coming back I know where to pick my shirt t-shirt yange polo eri wano sleeve eri wano because you cannot just go pick bono picking and no kind of bisula who's going to be there to clean for you tomorrow so you must be that organized and particular then there is that part of omusajja woterereza engoye noyagala ayambale zino genda okola neyesiba kukana akasati katuyinza okozesa John nga yene esati because zina memories ate naye engoye z'omuntu mpozi in particular mpozi nga yalukugulira okay naye nga gwe weegulidde engoye omanyi lwaki weegulira engoye zo era negira ogenda ne occasion kiki oyagala otwambalirako ati gwe lwaki ate no women are struggling there ogenda nola omusajja najja n'ensaati nkutegekedde njagala John alabike bwati ku Monday lwaki tombuuza lwaki gwe weetumiikiriza why are you my brain why are you half of my brain bagamba men are babies ndi mukulabirira you're my baby biri byenkunyumya zaala omwana obeere ne kabebiko koli oyagala esaati okombaza ez'oyagala eza white abaana babusire tayi nga bukyali buto because you want your man like
kyokole abambaza abana obusuuti namusibeta omwana omuto ne bamukubye ekikalu like papa bikunyiza maino zabubeera mu let's be kids. Let's kids be kids. Let's get. I understand. Oh, you know let's okuzanya. Kati bobo yagala care chi honestly. As a man, omusajja eno smart. Njagala omwana mukuze ngalinga taata we. Oh, come on. Tukoze tutya ku nsonga eno ey'okubeera nga I've seen men najja ng'omukyala abambi babeera bategese naye nosanga ate essaati oli nayambalanga erimu ekitogi kyakaddiwa babukwekenga tubulekengawo waliwo for me I think when mubeera mu relationship bwetyo you have outgrown yourselves muba mwemanyi nnyo. I think there waliwo communication. Really aliwo abasajja abamu nga bazibu kyekituufu nga ate abakazi nammwe mubeera submissive nnyo ne musukka. Kati wabeerawo omusajja nga omukazi tateekeddwa kwogera ng'omukazi ye ali awo kwegamba and the man n'abeera mu mbeera eyo nga tebasobola namulabula mbu ekitogi ekyo kikoze eki kiwedde kabitandika atya ekitegeera kubanga gwe omusajja wateeka amagye mu nnyumba. And why? So the woman just keeps quiet. Bwali giraba kyova olaba nti ndowooza bw'aba agitegekera agikutega alabe nti ekitogi kyayulika ng'ogikoowe but nja tasobola kigamba about the submissive bit. But many men love women who are submissive. Kati bw'ogamba too submissive meaning tukesa nga nkutya n'okutya but I don't know. For me I think marriage is a partnership. Okay. And if it is a partnership, what does a partnership say? A partnership, you sit on the table and you are partner to this project. So you must sit and understand. Yes. Project here, mugenda gitambuza. Yes. Nze bobeera ng'oli sister wange. Nenkusanga n'omusajja bw'ati. Enkeera bwe mba nsobola. Pick up. Me, yeah. Why? That's no sense. Because they can kubulire eno project mpozi nga temugenda kubeera mu baana byakuyita mu buyisi but project egenda okubeeramu abaana that's a lifetime project okitegeera so muteekeddwa okubanga muri ku partnership nga muri ku same level ne partner oyo ali mu project ye kusobola okuwangula olutalo olwo because you cannot win it alone. Teri yali aluwangudde yekka kasita mukkiriza lwaki musayininga mu church. Lwaki oli ateekako omukono nono n'ateekako it's a partnership, it's a deed because it's a company kammwe John Segawa and company advocate okitegedde mukoze ka company kammwe ka business because you sign on dotted paper. So it's nga bwe tuteekamu input mu business. Exactly, it is 50-50. Ne mu kino ekintu ino kiteekamu. Yes, as you go out to seek a man to bring, the woman is home, making you comfortable, looking after the kids. Okay? I think that's even my contribution at home. Since yes, in a relationship. yes. Yeah. Because you are taking care of us. No, but when I try to take care of you, you said Jesusiza. Anti kyendu kye nakugambidde wali nti you must sit ku table buli omu n'amanya limitations ze weziri. Yes, musobole okuwangula olutalo olwo because temusobola ddukola nga mwenna muliko extreme. Ekiri ekisobola getting married lwakuba muntu anfunisiza olubuto ne tugamba that's rubbish. John is your child. Kiteeka nti tulina okufumbirwa olw'okuba nkuzaddemu. Oh dear no. Leka naawe twawule essanyu. Essanyu libeerako galimpitawo. Tebakulimba ngeri essanyu teriyina limiti. Era oyo alimanyi nti asobola oddifuga akulimba. Eryo essanyu teriyina limiti. I'm telling you. Anti kakati consequences ezivaamu. Sometimes tugenda yo kugamba no baby. Muvuddemu omwana. Asoso tolina muwasa. Anti kati lwaki ompa promise before n'ogamba njagala yo ka baby. Those men who even say that. Is baby marriage? D.
So married but bajaga tukuzo omwana nga tuli fena fena. Atwali musanyu twali mu binu ejingi nabugabo. Nga fenna tulina ebituli ku mutwe ebitukutte. Yes. Twali mu disco bakuba music omwana ali wali afukumula Bina ati atangula abantu emmeme. Ebbeera lisibye litumbidde mu bbanga. Abaana ennaku zino nalabye gundi mukwano gwange akafaananyi kadde katrendinga. Aka Kidayana. Kinabatanzi nga kisibye ebintu byakyo kyonna kigulumidde. Kugamba n'oteekwa omuntu mu buzibu. Okitegeera. Wapi? Ebintu ebyo ebyessanyu buvunaanyizibwa. Galimpitawo abeera wakwetegeka mu planning. Nilimu appointment ey'egindi. Nemujjanga mwenna mwetegese. Naye bino tembere y'egindi tuli munyegenyege. Mwana wattu. Bwera mbutembere. Wala nakubeera n'omusanga bw'asigaddeawo. Yes. Bakikulimbanga. So consequences ezivaamu nammwe tugumire engumire. You work out how consequences omugendo zivaamu. Ne mutandika mpola mpola naye nga gye yali musanyire nayo gye ne mutandika okweyiya weerezaayo sente z'omwana naye nga bwe yeeyiya. Jona batakyakwata masimu gange abagamba nawe naawo nkooya bannange. Kituufu. Kituufu lwaki abasajja oluusi bagaana okukwata amasimu ago. They have a point somewhere. Kubanga abakazi mugenda ne mukifuula ensonga ne mulemesa. Mutulemesa batya mwana waffe ate nkukubidde njagala sente. Anti bwabeera wammwe olina okumanya gwe wamufunamu embeera eri etya. Twalina bugabo. Embeera eri etya. Nansibye. Mukama Katonda bw'aba yakuyamba n'akuwa ku musajja alinamu. Omusajja alinamu bw'agaana okulabirira aba akoze kikyamu. Okitegeera. Naye omusajja naye wakweyiiya really. Iyo mwena mwina muli mu lutalo mwena mweyiima. Kyova olaba abakazi gye bayita basimanya basinga omumaawe. Balowooza baakoma ku bya myaka gyaffe gy'abamaama baffe. Ne busaagira mu duniya bwetyo. Duniya bwetyo bw'esasula. Esasuza bukambwe. Esasula kituufu. Duniya esasula. Naye kati ono omwana ye ataabiriimu mu kunyumirwa kwaffe nabugabo. Consequence y'ekyo. Consequence yakiri. To creating a health relationship. Yani. Between the father ne the different. It is hard. It is hard. It is not there. It is not there. So what healthy relationship? That kind of relationship where it was one hit and then we netufuna omwana na behavior netwenyonya teriyo because many times namwe mubeera mwetaaga kulabirira mubeera baana bato. Just a consequence and that's the problem gye tulina mu Uganda. Abaana bemulaba ba consequence b'ekyo mulaba abaana bali mu kibuga mu satellite towns obugenzi bu mushroominga mu nsi muno. The consequence of that. True. Very true. Tebalina kowa ya family mwe babaleetedde. Babakuzizza mu buduukaduuka mu neighborhood because mu Buslamu area because we wali emirimu. So mama goes there to find a job. Because emirimu giri mu butawuni tawuni obwo. Kati n'aleeta n'omwana n'akulira mu kibuga mu bulamu bw'ekibuga. So ne babeera omwo mwe bakulira. And this is the problem we have. They have not been taken to school. Tebabadde n'opportunity eyo bali awo. Kyova olaba
ebintu bikyuse ne music wennaku zino basita baliwo bali mu ebyo byebyangu byebyabwe ye audience eriwo ye audience e consuming ebintu ebitaliimu kulowooza kungi okutukaza emmiza simanya byakoze biti ebyo kugamba byebyangu you are rhyming because obwongo bwabwe bwa rhyme nga nasale school we twabeeranga nga bakatuyigiriza tegeeza bwe mangeza mu studio n'ennyimba akayimba nga kalowooza nnyo tikajja kutambula in this generation kanjogera ku life yange life ya Chaiwenjai waliwo oyina ebyo bya rhyme ebyo nga nasale school we twaddanga because they have not been exposed to that. And then they have the opportunity, somebody brings the so music. It's the generation, so she know embracing a musical. Yeah. So Juliana was right. Kanyamazi yagama, yes, season here because music was serious. They have to buy in a market. What serious? No, they have the market. Na yesi nyingi. Hey. Yeah, why Juliana wagenda mu Serena now. Abantu batula ne bamuwuliriza. Because now that's the market now, and it is good for them. Now to sing for your market, to sing for people who really love and understand who you are. Not this nkutute mu kikaali ky'ejindi, nkutute ne bamuyimbisa mukazi watunga actually nga audience see ye. Naliramba tawana. Just yes. Kati abantu enda kuzina consuming music. Radio stations, broken families. Jesus, atunumiza. Jesus, broken families. Mbono new music ayiza. Broken families. Jesus, broken families. Tebalowooza abaana bakuliddwawo. Mu loudness, yes, ebizindaalo biri mu kibuga bwakulidde tafunye concentration. So nakula n'obwo obulamu. Lwaki baziyita za ghetto? Bani ababeera mu ghetto? Lwaki bagamba ezo nnyimba za ghetto? Bani ababeera mu ghetto? Wamma isa season kati naye katubagire ennyimba ezo nothing to do. Kyobola baali bagira nti the achievement ya Robert Kyagulanyi yagamba nti ghetto yagijja n'agireeta mu bantu mu baasoma. Bagamba yagijja mu ghetto n'agireeta mu bantu. So that's why I don't know whether they compare Alien ne Gundi ne Bobi Wine. Yeah, the ghetto influence? They do compare. They do because it's like the same story. Okay. And they have a lot of following. Oh, they do. Yes, because that's what we have. UPEs are going to call. Where are you going to take kids to school and they have not been exposed? What you take care of? Yes, so ate abaana bazadde tebalina ssente zitwala baana mu masomero n'amasomero agandi badde waga public schools gali bubi nnyo kati ng'eryaffe batuvale wali swala nti gye nasomero kiki ekyabaawo bannabali nnyo naye munayo manyi ekirala kyendabye waliwo gabadde ambulira ku ddembe omuwuliriza nga bo bagamba n'abakazi babeera baagala abaana babasomere mu masomero amalungi naye ngate omusajja bwazaddemu tasobola kati nga tuka alaba gyendaga kati yakugambye bw'oba osaba ssente bw'olina okutulira omuntu gw'obaka naye kati bw'ogamba muno UPE tekola wakiri omwana okusinga okusigala eka musindikayo mu UPE wakiri okusigala eka wamutwala mu UPE mu byakira ebbanga balungi abaafa ababi abali ku nsi basinga abalungi abaafa. Actually, njagala okubuuza kyetwali twogerako today on air that healthy relationship kyekireeta obuzibu okubeera nga taata takwatagana bond ebeerewo ng'eri healthy. Somebody ku radio ya mentions erinnya lyo and they are wondering how you handle it. Pose the question. Pose it again. How can we create a healthy relationship between a father and the kids from different mothers? Okay. Kati simanyi ba mothers bali bameka naye nze manyi bali babiri. I don't know how you popped up, but they said Mujon Segawa yakikola atya. So obuzibu bw'obugaawa. One bw'oba ogenda okikola olina okumanya nti olutalo lw'ogenda mu lutalo lunene. I'm telling you. Nekonyita lusobola? Ayinza obutatosobola. Because
omwana ye abeera innocent, abeera outside of your misunderstandings, all understanding. Okay? When you understand, tabeerawo. When there is misunderstandings, tabeerawo. So abeera outside. Yes. So abeera very innocent. So it takes a lot of you to understand that. It takes a lot of sacrifice for you to understand it. Okay? You must pull back. Both of you. The man and the woman, you must pull back from the kid. Yes. What I mean, pull back from the kid. Omwana aleme kubeera the catalyst of your understanding or misunderstanding. Whenever you agree, yes. Whenever you agree, tarimu. Whenever you disagree, tarimu. Okay? So you treasure that. There is somebody there. At the end of the day, you are going to go to school. How are you going to look? And the kid knows, studies the psychology. So it is a sacrifice. You must learn to pull back. No cheater. No cheater. The man in you, the man in you must be toned down to meet the woman. Yeah. Yeah, the ego must come to meet that particular woman go wafuna. Ayinza okubanga maama w'omwana takubye disiko bwowe mukambwa ayomba niyo go wazaalamu omwana. You must come down to the level of that person. Yes, it was for the sake of the kid. Nakuvuma. Yes, you must. Yes, you listen and keep quiet. And then you give it time. A day, 2 days. The fire will be burnt out. And then you get back because there is a kid who wants to feed. There is a kid who wants to get back to school. It is sacrifice. There is no way out of it. There are key mothers abagala okikozesa okuyamba omuzaalamu n'ateekawo embeera okukulemesa buli kintu kyonna. You must not get tired because you must understand omuntu gwe wazaalamu. Tosobola kungamba nti gwe tomutegeera. Bwafunira olubuto fine kale wafunira obuto n'agenda mu nnawugabo owulira emtembere ey'abaana abo tebeera ebeera from 6 years and genda waggulu. Bano abaana abato tebatera nnyo okubeera na nsonga ezo za kaayana because they are toddlers, baba bakyali baana bato nnyo. But as the kid grows n'atandika school ya nursery awo okitegeera naawe ne maama abamu abayazaala nga tayagala kati akaana katandise okumuvaako kagenze mu 6 years agenda addayo mu bulamu bwe going back to where she was. Obulamu bwe ye losinga mu 4 years babysitting and whatever beera wo bimuwaddeko nga banne bamuyitako abakuba disco banne bamuyitako abagenda ku Instagram ne beekubisa ebifaananyi likes aba followers ne babeeyongerako olw'okuba yagenda mu malive eyo n'ava mu system okitegeera kati tomanya busungu ki bw'alina towards the kid tomanya kyamulebera kukola ki. So you must all understand what happened and then you find a solution to it. It is hard. Abamu omuleka naffe n'omuwala n'omugaba bannange kati Joseph my brother oba omulala nyambaako kwoyo nze tetukyasobolegana biganye nze kiganye nti Joseph kati era n'oli n'omuga nti gwe bw'obonza owulira nti owulina ekyo njagalako gwe kubira Joseph nze tonkubira. Because you are saving your kid kuba n'oli abeera taata we mwe mulemedde okutegeeragana kati bwe naavaawo tebali beera ba Yosefu kati atandika omulimu nga bukya maybe asobola okutegeeragana naye balina rapport
Mwechabalobera. Lwaki bwe basaba babajja okusaba school fees abamu ate batunuulira baagala babale mabaati omuntu abeera yafumbirwa dda amuvinze ono byaggwawo naawe naye noyagala ne service anti ye abeera afiiringa nti ali let down nti gwe tofuddeeyo kimala ate alaba progressinga olina okubeera omwenkanyamu wadde omwenkanyamufunira abakazi bwe mutyo omukazi omwefunira no nga bazza kukima school fees z'abaana olina okubeera omwenkanyamu ng'omusajja as a man kubanga ekikujja ewa Doreen ne kikutwala ewa Bina Babie okitegeera waliwo faults ez'abatabula so kati ogenda okwesanga obulamu bwange n'essanyu liri eno wadde nakuzaalamu omwana gy'ali naye essanyu lyange ndeka mbeere n'essanyu lyange ffe twakola ki twalemagana but there is a kid involved okitegeera so kati Doreen bw'ajja n'alaba nga tukoze development olw'okubanga eri sifuddeeyo nyeewuwe ng'atandika okuddamu ebyo ebyekitwe eby'abakazi kubala mabaati ku mmotoka gye yakyusizza nabiki kiri kyakulema kireke don't be a voyeur totunula mu lukomera tobuuka olaba kati kati abasajja tuvuga emmotoka ennene then olaba kakiiki nga kali eri mu mmotoka eya wansi totunula bitakukwatako eri wansi kyekyo okutuusa maama we bw'anaafuna level bannange maama olina okufuna level olina okubuuza ensonga lwaki omusajja akuviira because marriage is happiness ono contract ya ssanyu si yakubonaabona olw'okuba nakulabako egindi marriage nga yegaanye eganye ennaku zino marriage biganye anti kaka tugendamu n'ebiruubira byanjawulo ne relationships ziganye ezintu tezisobola kugaana ziganye agamba teziwangaala anti naziba ziganye relationships byakugezaako anti bwonkwana it's a process to get to the thing. Yes. It's a process. When you come to me, ongamba nongamba gye tulaga, tongamba mugayo tugezako bugeza. Anti nkugamba gye tulaga. Mukubo webigana. Ewamwe kabali gye muva n'ewaffe mubende gye tuva. Ffenna tuva mu different background. Okitegedde amasomero gye wagenda nange nagenda muganjawulo okunshapinga ng'omuntu. Jjukira background then n'essomero kushaping then ogwe tugeze mu MTN gy'ogenza okukola oba mu ddwaliro emulago nga intani oba nga wa okitegeera n'osanga Doreen naye avuddeeyo mu university najja n'agwe mulago ne mwesanga because let me tell you abantu abasinga bawasa within abasawo abasomesa abalina mu entertainment abasirikale you know so kati n'osanga munneeyo amaaso gakulabikidde bulungi bwe kiyitawo ekinnansi kyambadde wigundi yakye Bina likutawaanya so kati ebiruubirwa byo ne bisooka bibeera ebyo ne bibeera ku Bina n'amaaso so you work your way mpola mpola nina okufuna ebbina eryo ligamba ki noga embeera ne Doreen ono waifumatiriyo tusobola okubeerawo ne tukkaanya is there progress within ourselves egenda okulaba nga temukomya kibadde bannange kyokka ate ne muweerusiza abaana bana bali beyerusa bekuba ekizigo ekyeru Zari ye yabireeta bwezaitola nti alabika bulungi buli mugwali atayagala kulabika nga Zari ate kati yaleeseeko n'akempiso simanyi nti n'ebisambi babikuba empiso tetufudde simanyi entumbwe tetufudde kaweddemu ogenda balaba bagenda bafera bajjamba naatera okujjawo n'abakola zi plastic zokka n'omufumbira ddala ng'akooya ebizigo because abantu banna kugambye omwana alina ekisambi ekyerantabula kati nekala zo zino babikoowa baagala bisambi nga mbolwawo okumukoba makeup abaana nakoowa nga bwe mwandabako mu buddugavu kati mundabeko ne mu bweru
Nere mne jamimi yatugamba babazaja tebamanyi kye baagala. Bw'olaba ng'akwana mweru naawe ne weeyerusa. Bakulimba. Ogenda okulaba ng'ate. Shami wajiwa akajanja. Atali musajja by'abasajja yabi yake yatwogerera. Yagala muno bw'olaba oyinza okulaba nga gwayagala ennyo kasayidi chicken nga keero n'ogamba alabika ayagala beeru. Ne weeyerusa. Ogenda okulaba ali mu baddugavu. Omusajja ayagala omukazi ogu omu. Tewali wakuliza. Aneda John. Kyentegeeza. Soko kinnyonnyolemu. The picture of that woman. Gwe genda mu bakazi be bonna baba bafaanagana. Really? Asooka entandike n'ababo. Abange tobaleeta mu mboozi zino. Tobaleeta mu mboozi zino. Era wetwabeeranga ne mama mmotoka n'alaba omukazi omuddugavu ng'amanyi naga anti banno baabo mbalenge nakugamba bangamba John ayagala nnyo dark skinned ladies nengamba how naga anti banno baabo because that is kati n'omusajja ayagala ekimyula kino Doreen ne kiyitawo mu maaso emigo gye bakikuba yisawa kasiya jawo nga yayagala kimyula nengagenda okulanga gwawasiza ne si kimyula anti okuwasa kuno oluusi okuwasa okuwasa beyond that n'ekirala ne many circumstances mwe tuwasiza nazo zibeera kyobulaba first marriages ezisinga olaba abantu nga babivaamu the circumstances under which we go into that project to be defying what your heart says. Naye lwaki mwenda nnyo nga tefe twekuuma mutukoya John abasajja tebenda. What do you mean musajja ayenda? Wali okirabye wana John aba akola ki John kati onkwanyi tayenda onkwanyi nomala n'okwana Bina kati kiba kitegeeza ki ekyo? That's kusajja that's being a man, you know. So a man is supposed to being a man does not mean that you must do what a man does, everything. You must control yourself because we are animals. If you do not tame your ego, you don't tame everything, then there are consequences. Men yes, are let me tell you, we are animals. Every morning you erect. Kituufu. In the morning. Yes, we hunt. A man can be turned on with a laugh. Kikazi nekiseka n'eddoboozi erina omusajja ngaali wali n'atabuka. Kannange lwaki bo temubabalirira nti bo bwe batwe Abatonda. Nekiwandikiddwawo. So we are animals, we are tamed also. Naawe yiga okuteeminga omusajja walekeraawo. That's why we get into marriages. Gyobola babasenga babayigiriza yaga nti omusajja mukwate bwati. Okay? So you reduce on najjukira nti mama does it better. And then yes. Waliwo yangambye ku radio nti atambula n'akapale k'omusajja balina we bakateeka mbu bw'otuuka eyo ekateyimirira bakulimba batiisa mbafuna akapale nti bw'ogenda mu kusajja laatakumbu tovaamu mwasi atemingize bukyamu ateminge nabikola so sinaddobo saba kati basajja tubaleke basajja laate. Wow. Okay. You must tame your man. Manye kino kye kimusanyusa. My man. Exactly. Because man will go out. Man Rwanda. Ayagala bikers. Nyambalenga bikers. Musikirize. Be there. Lwaki ogenda okola ne Bina yambala peti. For example, Bina yambala peti. Kazi kwa bambala peti ba mulembe. Amadda moja ambale. Abambala peti ba mulembe. Ngate mu kivume ekintu ekyo nga muvuma peti. Abasajja tebaba basajja gitera kungulu. Nenga ya mundebere kola moja. Uno mzano omungi. Anti katiraba bobeera kati ng'olinga waka wano. Nga weetaamuko, you loosen up.
By the way. You lose now. No kaleka ne kakukwata ne kakuseererako bulungi nnyo nga munda temuliko otaddemu kwegamba n'okyankalanya ekitundu ng'omusajja temukyakyankalanya mbeera. Bwe tubeera wamma temukyankalanya mbeera ku masimu ngenze nengula kagundi manyi ogenda kujjoba my man is home kuno nengamba kankwambalire some skimpy thing tontunulira nakuntunuulira ino obeera kusimibwa otyo nedda aba yakukoowa bukooya kulimba aba yakoowa ne bwokola ki kategera nti omusajja nkooye wamanga takyankaala buli mukazi ategeera nti omusajja amukooye communication eba etandise okufa. Kati gwa communicating once a month nze nantegeera ati no communication eya once a month eya ngeri nga ntegeerekefu nga ngeri stipulated nga that's how you do it. That's how you do your things. I'm in love with you. Because then you'd call me once a week. Yes, that's perfect. To talk about what exactly? Because what am I going to tell? What am I going to? I want to know what it debulunji. That's not love. No, that is. That's pretense. That's overdoing things. No. Like what's the kubizigo? Did you drink water every day? Once at least one phone call. They can work one phone call. Neka message olibulunji. No. That's not love. Love is intimate. Love. Let me tell you. Love can be that we can go out and like sit somewhere and we read a book. Everybody's reading, I'm reading. Netunywayo kachai. But tegeera. Exactly, because love is you are by my side. I feel you. I feel you. When I'm seated next to you, I feel you. And we are in our space. We feel each other, not distraction. That is love. Because let me tell you, this phone you're talking about, this is fake. Come on. That I send you a message that I mean it? Oh yeah. Or not? I want to hear your voice. Hi, are you okay? How is your day? Are you okay? Did you eat? Did you eat anything? Should I send you food? So I go. Why? No. Because. Why do you think that love is feeding? Love is not feeding. Love is feeding. Love is feeding, not feeding. Stop feeding. But feel it. Feel the warmth next to you. When somebody hugs you, when somebody hugs you, feel it. Yes, I feel. All right? I do not be hugging you every other day, baby. Wake up in the morning, ogenda kukola na bichi. Say you're smart, honey. Yambadde akagoye tease halebyo halere ebisajja tebigenda okukola biki just those teasing that's it. No, that is love. Yeah, that's it. You learn those funny banter, your favorite TV star, afunye scandal. That's how the conversation grows. You talk about football, you talk about politics. If you do not want, you talk about things. You must find a rapport, you must find a conversation, you must find common goals. To narrow area yamwe. If you do not want football, soccer, I must take you slow to that journey for you to feel it. Okay? That is love. Yes. I wake up early to watch basketball wa NBA. Sawa 10 n'ekitundu nga ntaddeko ki alarm. Okay? I must tell you that I love this game. And we agree that we must my boy loves the game. Netukiriziganya fenna. Okay, and you start liking it. Bwe nyambala ki t-shirt kyange ekyaleeka nenkireeta ngenda okusangako enkeera ng'okyesaze. Ebbeere liiseemu bwe lityo kitegedde. That's love. Yes.
ukitegeera ng'ali mu kisaati kya Lakers ne ngamba wonderful kati atandise okunyumirwa basketball wadde tabitegeera naye ku ssaawa 10 mulese mu kitanda naye ogenda okulaba nga asinikinze by 5 awulira enduulu ndeekaana mu living room naye by 5 alese kakyayike nene atandika okwefuula anyumirwa ki anyumirwa the game of basketball. Yes, and you cuddle, you know. Ukitegeera omanyi otya nti basketball bwegwera ku 12 muddeyo ne mufunayo ka session. Tekisoboka wakati mupiira nga malodana Ronaldo ateeba. You see, you must create because this is a lifetime. This is a lifetime. Kubanga John, what expressing is that to be fena. How you love Joy describing. Akati wetubanga it's outside like. I'm not supposed to check on you like work different. I'm not supposed to check on you. Kajanja mulavu bajja kukweta muntu muwe space. How come on? A space of 8 hours omuntu muwe space. Muleke nabalaba muve ku kyokulya. Don't be that. Tolakate kwagala nnyo. Nene kuloza kunenga kanzia kunaza. Ne kwa surprise olaba kati wano wanzija buzi. You are anticipating a relationship of a lifetime. So sibini byakatijjo. So can give people space. Tutijemu ko Katono, then after that we settle into it. So don't call. 5 o'clock. What time are you coming back? Nze ngenze mu kibala wiki. Ndiri emyaka gyaffe but gino ejja jagenda out mu bibala, you're just going home. So you just know home. Yeah. Then musisinkana kati wano during the day tewali bya Doreen janja mujaka tijjo mukwano. Konga nze kati mbamanyi John. Nawe nawe kabakwaneko. Neda John. Let me tell you, honey. Tewali mukazi atafiringa good nga tebamukwanyeko. Kabe mukazi mukulu. Let them praise likaba bachitabata in English. Bamuwane. No, yeah, something cherabide kingi nchimvuddeko. Flatter. It's just that's life. So do I need to tell you bad no kugamba by the way noguni yankwanye leero? Lwaki sikigamba. Abacho mentioning omuntu kama ononyizo musajja. Such a man of jealousy. Tuwajaja kibadde eno nga kimpaana. Diye nga kikuona. Yes. I'm not getting it. Chiwa kagenda ero nayambadde akapale ke nayambadde kabakubye ku office. Yeah. Buli musajja nga akyuka. You know that's life. You enjoy life because you are going to live and grow old and so you must be friends. You must be friends. We go kwejerega. True. Because friends check on others. Kati nzija manya Jonas. John, I'm trying to drive my point home. Twetetinga chimanyo oli wano, right? Sigenda kukubira simu. I'm like, let me spice up this relationship. Nenzija John. Nenzija wano waka. Tongwede. Otagala kunzigulira John. Ogenda kudeka bali kugeti? I cannot. Munanga John, you kidding? Ugame John yagamba ne boleke sweater mabega. Yachingamba kumpewo years back. Akubire sindaga yo sweater. Ndaka wengo yeno lokonga abulo. Olesa wengo ejago. Munanga sikoba we mabega. I cannot. Olugoye lwange right. Awo waboda. Na John ne dana. No kula wali no ganti. Nzize. Oh dear. Because you're in a relationship. Come on. I'm in my space. I'm surprising you. I'm going to just steal just 1 hour or 2. That is my space. You have. Come on, don't encroach on my space. You can't. So you don't open the door? I cannot open the gate. I will never. So what if I leave my clothes in? You will send. When it's your time to come and pick them, it's your time. You're on appointment. No. What if I leave? Every time I come, ngandeka wolugo. Ngandeka waka. Nenda wolugo. Panties. Kubanga kiraka bino si byangu okola otya. Shoes. I know the last time edanga nkyabikola ebyo. Nga wange tolekaawo.
Ngoweereza wa boda nogamba twaliro. Nga kyongera bw'oba ogenda nga embeera ne bags ezaguze engoye mu stores nabiki nga nkuteeramu engoye zo. Naye kino ekyo sikitegeera. Lwaki wali okikola? Because kubanga si space. Edda bwe twabeeranga ne relationship eyo nga tobeera sure. Yeah, nga tobeera sure. Waliwo embeera gye bayita eya excitement, you know. We have all been there. We have all been there. Yeah, so this is it, and you're done, and we are done. Yes. So would you advise girls to still do it since you've grown it? Because I would advise my daughter to do it. You can't advise, okay. Well, because I don't want my daughter to share that space. Have I told you it was such a good space? Good memories? It is not. Bya kitamivu bya mabara bya nyondo kirabu muvudde sawa 10 za kiro. Come on, sidiki kabi. You say that was good? That was not good life. We are bad boys. We are bad boys. Amawulire gonna nga gatuwandiikako the bad boys of Kampala. I remember. So was it that good? It wasn't. It wasn't good. Because you cannot go through the torture. Because I'm torture myself. Why don't you want a guy? Because you're an example. These kids live by. You're an example of a. Are you ready for? If she's ready for that kind of man, because you cannot be ready. Look at the stars in America everywhere. They can't take 5-7 years. True. Because they cannot. No, all marriage is very contractual these days. Oh, Nigel. I love you. Oh, love you too. Marriage contract. 2 years. If it works, go renew. Renew. If it is 4 years, first start with 2. Miserable. Yes, start with 2. Does it work? 2 years. Not even. Whatever the case. When the kid ajja, ye tusooke tumuteeke ebbali. Ye tumbalenga innocent being. Yeah. Nga bw'osanga omuntu nga munyamba wa sister wo nga bujamba w'okukyalo oyo tusooke tumugye mu equation. Ffe tubeere ffe tukubagane ffe tebaka n'aluzaala. 2 years, if it works, renew. You go to 4. People do it. Yes. Bwe kigaana nga kigaana musigale nga muli bamukwano mufo ky'okuyomba. Omulengerako yatadde ku ka Instagram nga naye baby wasabudde akagoye. But you are just friends. You dated, yes, but you're friends. You have kids. But yeah. Busanga kimama nga kinyumye compliment. Bubera munakasente ng'omuweerezayo aka birthday. And you move on. Muweerezayo ekimuli. Ate tosukka nnyo ate kugira eri osanga naye alina omuntu we yamutegekedde ali naawe n'osussa oleeta oba ekisibo nemmagi akugambye contract thing I support. Yes. Katugende mu contract show marriage. It's the best. Tukoye. It saves okukayanira ebintu. It saves so many things. Waliwo okubeera nga twekulaakulanya. Oli wabanga anytime amanyavu kivaamu. No, remember nga John wagambye like there is a renewal. Kati those 2 years omulaba nga kibadde kikola nga project mbaji bitandise nga mu renewing. Naye ekyo ekizibu kye tulina, it's a project. Ekyo ekizibu kye tulina, ekyo kiraba kirimu problemu y'eddiini. Kati nze awo nina obuzibu n'eddiini era nina obw'ekipande nakijjawo. I'm writing a play, I mean a show on television, a series. It's about that. About religion. It's about religion and marriage. And marriage. Yes. Because there are two things that are literally compatible. Yes. Religion, marriage. Religion and marriage okuba tutobyogera. By the way, abantu batobyogera oli mutu. Bututya? Yeah, true. Tebikwatagana kubanga ewaffe bakugamba mu kereziya. Kasita bakuteekako empeta we batwe papa. Yes. For life. For life, yes. Never move to Kaku. Because I've seen families. I know. With kids and so. Ngabatu seku, I know kujira. Yeah. Nga it is really affecting. At the same Sibili.
you can't let go. For me, I think marriage should be placed in a modern society. It should be dynamic. It should be dynamic. There must not be rules that are them stone. No, you must know how it happens now. And see betambu date here. You get. Ense tambudde etya tugiyigi bannange tusevinga abaana abawala tusevinge bannyinaffe bagendeko mu bufumbo bafumbirweko nga babunyumirwa nga babwagala nga they are happy siteeka nti olw'okuba yennagenze ne John Segawa bwe bigaana emyaka 3-4 olwo I'm doomed with John forever. Why? By the way, ebya DNA bya kisiru naamu. Why should I? Why? Why? You just take care of your child, that is it. Nah. Why? You wouldn't. It's not right. Omanyi lwaki? It is not right. Kubanga ate naddala nga muli bafumbo. Beribeera byaffe bya dola bino ebya wano okay awo ffe tugende because tujali mutubuusabuusa dola asabeera zimanyi gyabaera azungira nange tamanyi gyenzungira. We have a one off leero twagade namala emyezi ena simulaba ali bize ne tuddamu ne twesanga and then we have that kind of relationship. Dina afuna olubuto kitegeera then there why don't we go for that because ffe twetereze kubanga nkulaba olino ne rasta somewhere di nkulaba oli ne rasta ate lwaki onneesibako okitegeera gye baŋŋamba oyitamu ne rasta ate kati nze onjagazaaki kati awo tugende naye oli mukazi wange lwaki tuba tugenda ku DNA honestly eman buba bunafu tokkirizibwa ng'omusajja kuddewoola ekitiibwa kya mukazi mu bufumbo maama w'abaana bo kikala maama w'abaana tozannyiranga ku maama w'abaana kabenga maama w'abaana yali house girl ewona omuzaalamu omwana aba alinnye eddaala kye bayita maama w'abaana tokizannyiramu ekitegeeza kati bonna abakizannyira abo balalu ate n'olaba abasajja abakulu kituufu tozannyiranga mu kitiibwa kya maama w'abaana bw'abanga mulimu omwana ataliwo feriyazi zammwe na si za maama yekka. The moment a woman goes away from your marital home and goes and seeks bannange ekintu ekyo ky'omukazi omufumbo si kyangu banaye si kyangu ate n'ateekamu n'owokubiri people bave mu kusaagira mu famire tebayonona famire tukuzidde mu mafamire agabaddewo senga twagatankuula by the way mafamire n'amafamire gonna agabaddewo senga twagatankuula senga eggwanga lino weeriri bwe tubitankuula kati tuddeyo bantu okimanyi nti omuntu asobola okukola kotooda ne bagenda ne bajja ne batandika okuziikula abantu bino byempulira bamabirizi batandise okuzanyiramu stupidity ekitegeera kati batandika abantu batandike bagende mu makooti ng'omwana yasikira taata we like generation endala nga si yewuwe. It can happen because if you want to go that route that is bringing pain. Bino ebyaffe twekubamu ne ddi it is acceptable mulaba ne rasta naye omukazi omufumbo tuwe obufumbo ekitiibwa kyabwo ne secrecy yaabwo because obufumbo buli embedded mu secrecy kiba kyama ate kyama lwaki mukigira mukisaasaanya kati naye n'abakyala nabo naffe tulina okwetereeza. Abakyala balina okwetereeza n'abasajja balina okwetereeza. Okay, why do men bagenda ne bazaala emabbali outside marriage outside marriage ne bagenda ne bazaala mu babakazi abalala eri okitegeera eyo yo naye agenda azungirayo nti naye ba DNA eyo to prove eri gye yazadde abaana abalala John nzadde mulala lwaki obufaafagana nini neeri gyotambulira naye bagende banoonyeyo saagala nakiwuliriza
let it be for science. Bazuule emisango gyabwe, abatemu babazuule, banabina ebino n'abasiikinze obutakkaanya bo ne bakisiikinga ne bakitwala mu kkooti. Ne totankuula gy'otajja kusobola muve ku bintu ebyo. Si byangu. Bajja kwonoona ekitiibwa kya Buganda. Tutuuseeyo. Bajja kutankuula amafamire wano. Babiveeko babyesonyiwe. Tuwulidde. Muva ku DNA. Ne Buganda DNA mu mutwala awalala. Don't dare. Ekitiibwa kya Buganda vu kiri mu famire. Kwera mbuyongere somesa ensi kyokka bannange. Kuza mwana bana ba Buganda baveeko. Si bannabo Bassaabasajja. Tukuza abaana ba Ssaabasajja. Tuve mu kubuuza ebitaliiyo makulu. Ebitaliiyo. Temuli makulu. Okay. Ng'okireka. Ng'obuusabuusa otya edda mu bajjajjaffe basenga. Otwalayo butwazi mwana senga n'amutunuulira engalo. N'ategeera nti. N'agamba John. Oyo omwana si waffe. Tebiriiyo tebabikola. Babikola bayiba. Tubadde tutambiramu ebbanga lyonna. What happened with that? Faanana yes Luganda naye basenga balina proofs. Yes. Twagande marriage za contract kama nenjawulo. Contractual marriages tuzaagala. Katola banekyo nakyo munnange. Faanana si Luganda kwandibanga mwene embeera gye tulimu nga government yebipiseemu omuliro. Teri DNA for what? For what really? Okay, so twawulira wano someone claiming that you're sweet. Kati if me and Bina tukwepikira netukulwanira sweet yagaba munaye mulungi awoma. Sweet otya. Nange saategeera how sweet are you? Someone to come out nagamba banneje Nseko mulungi awoma. It was too deep inside. Kale mbuga bugulu just tell me. So how is it? How is it? Auntie, omuntu akugamba, I don't know the sweetness part of it. How are you sweet? No, me I'm sweet. Kati mwentandise okuwuliramu engamba omuntu ayagala okubeera yeko okumala wiiki sweetness evaawa. ayagala mukubira simu. No, as a human being, I think I'm sweet. You must be sweet for people closer to you. To notice. Not to notice, for people closer to you. You must be sweet for people closer to you. Yes. To you. Because people, when they look at you from outside, they baina ekifaananyi kye bakulabamu. Nti omuntu abeera eri nga ye yakwagala dda nga gwe tokola ki tomanyi okitegeera. So kati you must cultivate in you sweetness kwegamba in the bedroom eba package eba package bwe kibanga si package kyova olaba bwetaba package olaba bwetaba package bye biri kyetwaddeko topic ya DNA nti if you don't have that sweetness from the speaking, from the looking, and you take it to the nakedness in bed. If you do not have it, ebizibu byebyo ojja kusanga nga omukazi oba muzanyiddeko ng'abaana si babo. You must be a package. So you're full package literally. I want to be a full package. Ndabike bulungi nnyo. Kino ekibuto nkikendezeeko. Sina kibuto kyenda bajjo. Kweka bwe nkwata nga kiddi kino. Naye kati okusitula kuki sisobola yadde. Era ne tubitandika noga John nsitulamu. Bannaye be nkukuba wansi. Oleme kiddamu okulala. Alejo nitegede toli romantic. Romantic kusitula. Agende eri kulabira ino gaba nange John ne mukwatako ne byempulidde wano apana. Era wale ne unyama wana John bambi mulabi. John I do. John. No. Bajja babali mbekako. Ne wano abe relationship is different. Eyafe yenungi. Mpitirivu.
ye nyuma yeri real mugenda out babera ku masimu bena kuzo yes babera ku masimu yes but nzagala yes nera take baga but someone cannot be busy for you John never bango likutie kutuka echa ugenda out olina dda ku simu I think it is wrong muba n'ekizibu mmwe muba mwefosinzeeko outing eyo muba temugenze kwenyumirwa anti kimukakaseeko nga katara yes nange mutwale koko mutwale gye tubeera because man would love to go out and mu boys club n'abeereyo kati omusana nange obeerawo egyo otayagala kuntwala so nono nayagala agende and then you groom me outside mwena munyiize mmere mugira temujagala tubalabako Buseko omukazi omusajja tasobola kuflatinga na muwala mulala the woman cannot flirt with a hank amuyiseeko era when we are out like you are out no sanga nga Morris Kiria ayise wali ng'omuyimbi omukazi wayagala kumubuuzaako and the man nanyiiga olw'okuba ambuuzizaako kati nga mpitawo ku restaurant ng'omukyala omwami ali ne beautiful girl mukazi we wali ngayagala kujja kumpa kahaga nga John kati wajiba abana John woli wali and then you got grooming na what wayagadda je because when we go out we see different people and we enjoy the outside but remember ndina when chimanyi bagamba you guys you go a lot like of course chengamba like don't look Bina bwaita one Bina tomutunulira out honey obakuze right mbakumwena why you selfish? John Chukala tubakuba obuchupa nengato. I am with you. Why? You are with us. You came outside. Come on, if I go to the loose for Gugundi mu short bathroom, and I find a man jazzing you and chatting you, I give them space. Sure. Yes. John, yeah. And then I give you space. My husband. Oh, hello. How are you? Yes. Okay, that's understandable. But I'm with you. Bina passes. Don't look. I will look and I will tell you being D. Ndio mwana yambadde bulungi akagoya hapo. N'olugoye lwa bulungi era nkugamba nawe lufubeko. Babera gamba bugambi mulabe kyo kanga bwe yegomba nandiko gamba mulabe. Mulabe beyambaza yesaisa. Bambala bu. Aboyongera okutula. Nze mbezo bufumbo kyega bwannema. Nze mpaana. No one ampise why not? Drinking. It is not. That means I'm not enough. You are your flower at that moment. Honey, you enough, but somebody looks good. I look good already. This is a day. We are out. No, you this are is a moment. Not being mean. You are very selfish. Not being selfish, because I can't share you number one. How can you? That's not sharing. That's sharing you. She looks good. Oh, no. Yeah. Tuba kugabe wachire ke tuba mbade kubuza bwebonse bwemba nkulwanira olonda wani. Nwani ya sinda. Never kulwanira. Sinda. Bale barwanira ngatoni edda. Muchobola wati. Why fight? Sabundeke. Why? Because ngaje ntayogera lenga bola bekubale. Why? This is life. Move on. No. Let me tell you. I find with a woman. Out to the outs. Yeah. You are out. I'm out with you, but then kali no sanga ngabo gambi hi bichi. Yeah. So sichitegera like ondeka ompita ko buyisi obo yagala nkwani like I know you to but in a relationship nkusanze tetwagenze fena. Yes, hi D, how are you? Bobanga oli occupied nganguta. Bobanga waliwo space nga occupied. That thing yes, what iko kubango what are the space what are the omtomala. Ngamveri no butijozi. You don't. Namuzanga ali ku counter. Alaba kapira. And then ngava ku ubis. Nemulegenga, "Oh, honey, hi." Nzijane ntubanga ngamba hi. Naye ngana alaba kapira. Nga so how was your day ngachanyeka? Yeah, what space you jitute. Naleka ngamba. Were we supposed to meet today? Hey, thank you. You're kidding. Yeah. Aludda wamuwereza.
Nedda John It is not your space. You're not supposed. So where are you going? Home. So if this is my time. Can you imagine? So if I bump into you out, ngoli out, sina wadde nkumanyi. We say hi. We are boyfriend girlfriend. Hi, but you don't occupy my space. Sina kugenda mu space. Yes. Totura ku meza yaffe. Accepting on ambient mayai. Space where you have no problem. You can occupy it. Good morning, honey. Yes. Are you okay now? Aha. What am the devil would you want to say? I don't know. You can't tell who loves you honestly, who doesn't. It's very funny. I was dating a girl at the other side of town in Tinda side ye. Kakati yankubira njagala kulaba nimkamba come on today is not your day nine na nesibako corporate girls over bro was watch that. Then I said okay you come ndi mukabala somewhere. So we had John, my friends, and I'm fine. So actually, those are like I was occupied with my friends. Nantumira waitress. Nagamba gambi mbo kati muwe bisumuzo yagende mu motoka. So I get up ningenda ni motoka. Namba natandika you insisted I did not. So ngamba mpe motoka ngende mu motoka. I gave nemo ebisumuzo nagenda motoka yavuga nagenda ku police. Yavuga nagende wakawe na police nando payombu mbadde njamu kidnapping. So ndi mubala ndo kulaba nako Katono. What's the problem? Yeah, we have a case here. And parking bantu are motoka yange teriyo. Where is the count? If you want to know ya jineri ku police twambuke atugenda ku police. I was laughing. Omukazi ngayomba natanpako yakola bitya nakola bitya. You know, that's kind of embarrassing. You know, there are those girls aba insisting ate nga bayina badoza bayina obuyinza kusinza ku mirimu gye bakola ne style of living. So it's absurd. It should not be done like that. So no more attention to police. So bad. Nagana ujimoa. Nitufuna uba ne muzaye wawe. Bana abantu banange. Nebo relationship negwa mu byoksa. Era ontegeda wakadda. I realize that waliwo batulaga abagayi. Etutayagala bisoma we must be disciplined in relationship. Relationship etaina mateeka, etaina discipline, tesobola. Nga gula olujinga bulwagalira, gula okuba you know. It must have discipline. It must have discipline. Na Bina wewe. Yeah, yakulyoka. Nange nchikola. No, Gamando. Are we supposed to meet? No. It's not your day. It's not your day. And ngakulagira dala yerabidde nogamba mpitawo nga ngenda ka bw'okiremerako n'okinyigiramu n'osikamu n'ogenda. It's up to you. Ale munange ayabeera looza biri nomo naye looza kuba bw'onoomutandikiriza bw'atyo n'akusungira nga zungirako bulamu tebujja kunyumira because this is life for us to enjoy. Sente zidoni mna njaga bisente olina okumpa transport njiramu sente z'amafuta ne bw'oba ontedde ku gate mpa sente. Tewali agaana kuwa sente naye oteekeddwa okuba nga oli ekyo ekifuna sente. Oli worth the money. Oli ekyo ekifuna sente. Worth ngate nkumita byonna nabagambye package omuntu akuteme sente okusinziira.
ongamba worth. No pay 15 mtwalo transport. You are worth that. I am worth that 10,000. Yes, you must be of value for you to command the value. It is that important. But it's okay to ask you for money, right? It is very right. But you have to take a kumeza. Peace. The peace. Love. Beauty is very important. You must look beautiful 24/7 because you are a woman. Namusajja ino kwefaako abasajja tebagala kunaaba abasajja tebagala kushevinga ne batuulinyirira okitegeera best wicked number tubiwulira ebintu ebyo. There are parts we must clean exactly as a man time. Right? Yeah. Shave. You must shave, you must brush, you must wash mabeka wa matuwa go. The collection of that and everything. Ate jukira awe wasokera waddala nga olina omukyala buli kintu kisokereeyo nga tekinnatambula. You must be very clean. Grooming. Grooming, like on that fair, kwefaako biki, direvuna biki. You must look good as a man. Naye kati waliwo abatatwagalira ddala bino ebirevu. Naye kati olina obikola ki? Bikunyonyogera. Kale senga nagikuwadde nga nasubiddwa. Nzoni ebyo bino ndowooza boogera boti around there abalina beards ebyo naye lwaki abasajja be Uganda tebatebe romantic? We are romantic, but not that really puzzles me. Musajja wumba lwawe musajja wumba lwaki tali romantic? Men are very romantic. They are romantic. If you choose a romantic guy, no every man, because men have not been told how to be romantic and not being taught how to be romantic. There are those actually who are not. It can't come out naturally. You just have to study and learn. It's a process. So you know kuiga how to treat a woman. You must study. To in YouTube, you must study a woman. How to kiss a woman. How to kiss a woman. How to romance a woman. How to the soft spots of a woman. Oh yeah. How you can pull it out like you for the game to be enjoyable. Right. You must know what you're going to do before you do it. Not these things of kissing us or biting us. It depends. Come again. What about kissing and about biting? Not anymore. Yeah, there is some soft biting, which is romantic. No, there's that soft biting, of course, of that. Yeah, that one, yes. Lower lip and... Yes, the soft one. What Muyigirize bambi. Muyigirize. Yes, let's communicate with, let's teach people. So you can have that patience of teaching a woman how to kiss like... Yeah, you slow down. You mugamba, come on, slow down and just do it again, take it slow. Yeah, but with time you get it. I told you. We all learn. Jukira, remember, for us we teach people to kiss on stage. In movies. You do? Yes, you must prepare him. So before I'm going to kiss him, preparing, then we go through it. Does it go beyond the stage? No, because when you are acting, you are obsessed with that character. So you particularly you don't focus on you yourself. Okay. You focus on the character, given to you. Yes. But but not many times. Yikuanga sibuli gwe bakukastinze nayo nga muba temunyinga ebintu tebikwatagana naye nga gwe bakuwadde nga kasi. So you soft spots of a guy, depending on musajja, I think. Yeah, it depends. But of course, the soft spot of a man is down under there. That's the first thing. The soft spot. Yes, because it is very delicate. It's very delicate and how you touch it, because it is very sensitive. Nti omukona ko bukonyo wano ku groin omusajja afuna stomach pain.
Anti biddukayo ne bigenda binoonya refuge mu lubuto. Bigenda bisikinga refuge mu lubuto. And then you get the pain. Tolaba omupiira bwe bakuba basambi b'omupiira bamusitula bwe bati ne baba nga bamusitula. Yes. So that's very delicate. So okwatawo bulungi. So okwatawo ne bwegendereza. Okay. Yes. Then the rest depends on the sensitivities y'omusajja, the legs, emikono, amatunga bw'enkugambe, and of course obubeere bw'omusajja. Bukola. Bukola anti kipendinga kati oyinza okusanga omusajja nga alina sakatidde ekyoya. But, men are not supposed to look beautiful and looking good. Nsi ebituleetedde. Tugezaako okufaanagana n'omulembe. Wala basajja bekolako okusinga n'abakazi n'otya n'okutya. Nze ngenda out nekolako nze sigaana. N'emimwa negikolako akaperevu nenkatwitinga bulungi. Bina yanga bobera smart. Yes. Nenfuluma nentuula nensirika. Bate bobera weka. Mbotula weka surprisingly. Nentuula nentereera mu katereka. Wala ku entrance we mumulabera n'abalumya. Abinga sho abumulabye. N'agenda tinatula yeka. So how was your first katinyumiza first cut, first day, first one. Have you ever cried for love? Of course, if you do not, you must cry for love. You must cry for love. If you don't cry, then you do not feel it. You don't. Why don't? You must cry for love. Yes. Me, I cry every other day for love. Why not? Why not? You must show the God you love feeling. Relationship. Anti-relationship. No. Anti ya kyenkugamba nti kisinziira kati olaba bw'ogenda ng'okula mu mukwano is a process. Bwe tubaali nga tukyali baana abato nga tukuze tutandise 20s awo tuva olaba abantu awo mu 20s bafallinga nnyo in love to 30s eri deep eri crazy eyo kakati kasita oyitamu eryo n'obuuka wano ogenda oguma because process gyoyiseemu mugina emyaka 10 of torture of this of understanding because it is a game you are playing. It's something new to you. True. Bwe mubeera nga muli baana abato from 1 to 18 years baba bategeka kubeera kino kye mugenda kubeera. So after you get into your 20s, 23, 25 otandise okufuna omuwala gw'oyagala. Mutandise okulowooza ebyo nti marriage batandise obbala naddala abantu mu abawala na biki ewaka bakugamba marriage na biki ku 25 zaawo. Kati muli mu process eyiga. Kati processes eyiga omukwano nzibu nnyo kubanga emu disappoints na biki. You must cry. You must have that girl you love forever in your life. That means this one person. You love one person forever tali kuvaamu n'akutuulamu era naye aba akimanyi. So you can break up with someone. Ne mu breaking n'agenda n'azaala abaana be n'abeera mu bulamu bwe naye nga yakutuulamu. Nali mwagala yoyo. Era nga nammwe mweyagala. Deep. Kati your first cut yaliwa. Oba mbuuziza. First cut yange nga byadde ebyo si kyebijjukira. Yali wansi w'emiti. First cut. Doing it for the first time. I don't want to say. It was school, Kitovu. Nga muli mu kirasi. Nga tuli kankoma. Bina jabadalaga. Abadalize. In school and it was boy biki and kuyigiriza, you don't know what to do. You also ask sex kati gogenda kola n'omuzanyo gwa Christian. Bata muno to have sex in a camp no motokebera n'ebisirani. Do you like that? Senga ebera n'ebisirani senga ennyumba zaffe ze zisinga ebisirani. Okitegeera. Yeah, because there are tips ze batuwa to okwongera fire mu relationship. Yeah. Okay? Yeah. And one of that is sex on the road trip. Oh, in the car. You park somewhere no gamba. Yes, and mugenda mu bush. Police tukwata. Balaru and man tasobola kubulwa magezi gakola kintu ekyo.
Yes, you must have that adventure. Yes. Wama yes. You road trip, muntu notandiko mutankula. Mugenda okulaba nga waliwo akakuba akakyama mu kibira. Bave kubali mirembe gyabwe. Bakoya abaana babakabidde ewaka abakozi bamutabudde. They want their peace. They want to go back and remember their youth. True. They don't want formality now. Ebya formality oba muyisitya oba okugulu kuyisemu mu dirisa. They don't give them peace. So you also don't believe in planned sex? We are a couple, we're going to plan. Like what do you mean like plan? Like today we're going to make love today. Of course, if it's like anyhow, like birthday moment, naru planning some special treat, then that is it. But if it's not a special treat, why do you have to do it? So anyway, you feel like you can even have you know yourselves, bathroom, whatever. You know yourselves relationship. What a way to put your ninga. Era n'omukazi abagamba nti nze musajja wange mumanyi ebiseera bye nga n'omusajja amanyi mukazi we. There is no timetable for getting a horn. Timetable for a horn. So you have to Monday is that day. Tuesday, no. There is no timetable for a horn. When it comes, you serve it. Babie, thank you so much. There's this muzanyo you put on. Is it on Sport TV? Which they told me it's yours. Which one? It's a love honorables. Honorables. But you have a beautiful place. Thank you. Yeah. Sente za gavumenti lwaki tuzaagala? Because what's easy money? No, sente za gavumenti nze nzaagala bwenti. Doreen. Tubeere transparent fenna. Tufune film hub. Etia. Government ngesobola otukolera free internet. Ibyo bwebitu cameras eziri state of the art naye nga tusobola ozifuna ku sente entono. Naffe tusitula omutindo gw'ebintu byaffe. Ate batuwa. Kubanga oli bw'ogamba ngenda kukuwa oba omugyemu amaanyi agakola oba omufuddeemu nnafu bakole bassa ku sente entono nga ffe tumanyi nti kati nze okuweereza ebintu wano ku DSTV internet gwe nkozesa ntwalako sente nyingi nnyo because internet data kumutwala South Africa is very expensive. All I want because nsasula omusolo, all I want kubeerawo ne lwentwala bwaka wange nga kadduka misinde. In Kenya they have. Content. That's all we want. We don't want cameras, lights, the state of the art. Nafe tukole ebintu nga tukompeting n'aba Nigeria n'abalala because ebimu biri very expensive tetusobola byetuusaako oba bwe tubyetuusaako I cannot maintain it because it is damn expensive. Nina okutendeka omwana oyo akuume kamera ng'eyo kati mba nina process y'okutendeka abantu nga banna which government can do for us. Doing the individual chesisobola but I don't go to government to give me. Temusaba mbawegambe babakolere studios babatwale mu masomero babasomese instead of okubeera hoteli luddawa ye mutundwe gye babeeramu. They should bring lectures from Makerere basomesa abaana abo n'oluzungu. They should have English classes because they are going to travel. Because they are international stars. They should be taught instead of sitting there and eating. Let them go to class and learn. They learn geography. They learn the history of Uganda. Such that when you go compose a song, or in a base quote and dikida, how many are they? Anyway, I don't know. Gendo Korero Koro. Mugambe you have a P7. Lukolaro, the Jebadi, but Gendo Korero Koro. Oja kufuna 5%. Can you imagine? So that is it. Tulina okuyamba because gwe tunulidde leero Bina you were on radio. Radio eyo olina ogipreparingira abagiddako. True. You must be a role model. Omuntu ne yeekoma nti ekidoni Nasasira ekyo kirina eddoboozi njagala nkirabe and you are true to the calling of being a radio personality and presenter. Abantu ne beegomba okubeera gwe kubanga nammwe bwe mwabeerera nga muli bato. That's how you build society. So these things of getting money, you can't be selfish. You're not arrogant.
Kyovora binagambye bw'ojja mu clothes zange I'm sweet. Jira kyeyagambye. Yes. When you go to that man, the man is sweet. Whether you think being sweet, you must remove the kapale. No. Unagambye bitter truth, yes. Unakugambye bitter truth. Yes, it is. Singo kusabiriza sente government. We don't need kubanga di omuntu kasita kugamba nti ngenda kukuwa sente aba kugyemu ka switch konna kati obwongo bwonna beera bampaddi. Instead of when you target you go out and work, you know what you earn. Okay. So your brain is already programmed to what you are going to get. You must not. Yes. Bozi bw'oba muwe esente ezikola ekintu such that takomawo. Yes, that okumwetaano muwe emitwalo 6 agenda afune kyakolamu than coming back the other day atwale emitwalo 2. Yes. Omwempowering akole. Yes. Okay. Neka ngende kucha roll call emotumbe. Genda ku roll call. Social science. They must read the geography of Uganda. They must read the history of Uganda. Bikwatagana but tusobola kubeera mu art nga tumanyi gye twava because art is culture. And culture mwe tujje ebintu obola abantu bagenda ne bawandiika ebintu ebitalinawo omutwe n'amagulu ate bagambako nti ebintu byebawandiisire tebirina mutwe n'amagulu ne baleeta ejje ne livuma abantu okitegeera naye nga yes obwongo tubugumye tubugye mu kunywa ebitamiiza buli lunaku mu kugaaya ebijjako obwongo buli lunaku and go back and sit in a white space which is definitely white spaces abanga classrooms because white space egula obwongo and then you impact it such that when you go out to a studio you have knowledge where to start from to write an impactful piece. Not for you, but for society. Yeah. Kotekeke ettaffaali gwe Mukama Katonda bwe yali akutuma okuyamba Uganda ng'akuwadde talent yo yagikutumya gitamiiza yagikutumya gikola ki? To make it stupid, to make it silly, or to make it grow. Yes. So, ebyo byonna balina otuyita ffe ne agaaye naye akawungeezi. Emisana atuuleko mu kibiina ayiga ebintu bamubangulemu nze sigaana nkwakyo nze bampita eyo bakole workshop nga mbasomesa how to be an entrepreneur mu industry yaffe instead of being there balinde endongo yo gifunamu nti awo omaze ogifunamu how do you kati I was asagala nnyo okwogera I wanted to address okwogerako ku kya Winnie. Yes. Winnie Nwaji. Yes. Fortunately today is her birthday. Hey. Happy birthday to Happy birthday. Dancehall Queen. Yes. Winnie Nwaji. Winnie. Engeri gyasamyemu omukazi. Yeah. Kakati nze nga mbuko myam timu Winnie all through yetasobye wange. Kakati kati nze nga njagala n'okubuuza. Are these artists really prepared to work on particular nights and venues? Oba bagendayo nti yatuukiriza nina okukola. Are they enjoying? Okay. Oba burden nti nina okukolera ab'emasindi nveeyo ngende nkolera ab'egindi nveeyo ngende nkolera ab'egindi. Tumutegesa ayagala omulimo gwe because waavugira n'agenda ku venue eyo yonna n'atandika okuperforming ate n'ayimba kolimba lumu n'avaayo nga munyiivu aba ayagala okukola oba omulimo gwe wabeerawo bye mutatuukiriza ye mwakolera mulimo gwe gusanyukira. Yes, byonna gye bamutwala okukola. Yes. Nga muwala kati nga muwala oluusi tebalina na toilets backstage gye babategekedde olaba ne batuula mu bivaani byabwe ayinza n'oba nga alina ne cramps zimuluma mukazi wattu ng'alina okujja ku stage. Yes, n'ayimba leeti
empewo emuyiseemu temwamutegekedde kalungi. The only shows ze bategeka abayimbi backstage ne babeera mu kitiibwa ze zibeera ng'ekkololo oba lugogo. Naye tebategekera bayimbi backstage mu byalo gye bagenda ne babeera mu zivaani zaabwe, avuga mu vaani okuva e Kampala n'agenda e Masindi ate nga nejjo yakubye ng'ava Mbaale. Okitegeera n'akolako make-up n'abeera omwo ne bamyendayo ddi nzirayo ddi babagamba banywa omwenge naye ne beepampinga omukazi n'enywayo kwaguka addemu ku hiit addemu ka vibe agende ku stage nayo nimwe ne mbanenya nti bajja batamidde. Environment gye bakoleramu is it conducive nti waavudde ewaka gwagenza okukola ayagala okukolawo oba ssente ze mumutumye nga mmwe abamanagers be ze mwagala instead of blaming the musician. Yes, because leero n'akikola nebi n'akikola gwe lwaki totunuulira kirala the working environment lwaki takikolera mu bibuga bigo bya wannalije lwaki then kyeyayogeddeko ekyokubeera nga bagamba nti tiyamala like ebifaananyi basiru tebategeera no because ye performer ayambadde costume. That's a job. Ye kwegamba akozesa Mukama kye yamuwa ffenna Katonda yatuwa ebirabo. Nuwini Mukama Katonda yamuwa ebirabo bingi. Yamuwa omubiri omulungi, n'amuwa okulabika obulungi, n'amuwa nga azina bulungi, n'amuwa nga ayimba bulungi. So kakati ye bwaddira nti ntundira ku bode yange kati goba musango gwe gwatagirina oba otandise okumunyiigira mu bantondo mbuyeyambula tokkirizibwa ng'omukwatako ng'ani. So wagiroyo gwe yakubye microphone. No, takuba, but you step back. We should learn to step back. Because we are stars. Osanga stressed. Yabeera stressed ngambye kiri nti omulimu omulese tayagala. So we must work on the obwongo bwe na networking environment ye abeere nga ajja ku mulimu ng'ali peaceful. She's a jolly girl. Yes. Because waliwo ekimutawaanya omulimu gwe byebagamba anywedde enjaga tetubinywa obo tebabinywa abadde muvaana akooye ayina hypinga and so vibe tevaayo odaba tevaayo dansa kati agikima eri kuba audience akime vibe because when you perform on stage you feel lonely. Ate jjukira ab'engeri gye babatwala ebiseera ebisinga ne bakozesa backtracking ku CD talina bandi yetu accompany to give her the energy, the vibe. Kati ng'alina ginoonya mu bantu eri because this is empty space. Ewamututte yekka oluusi tomuwadde na liberty kusasula bazinyi be nga ssente teziwera. Nze nsasulako omuyimbi abazinyi tebajja so agenda anoonye vibe muki mu bantu abali wali ate ne mumukwatako. No, just mulabe wali you take a picture. Singa abadde kale we are looking at the tunakutunulira Kyakoze gye mumututayagala okukola must understand brain yezitya ku mulimu because ditova ku mulimu n'obeera ku makya n'ogenda n'okola ka impact yako ka 2 minutes because psychologically walibeera ekitali kituufu. Ne bano bankozesa bantaddereeti biki oba ne ka bis gyagenda okufunako raziyeeyo I understand. Then you bring her on stage. That's a good point. I don't know international artists ogenda okulaba wajira ku stage. Peace. Ate kulwana nga ayagala okukola nga yawumudde you don't drive n'ogenda e Masindi. Ne risk eri mu kkubo omwo and you perform for 2 minutes nti bakutteko lwateeka okubeerako ekimutawaanya. Waliwo wano agambye byoyogedde bimusanyusiza nnyo agenda natuwayo akakadde oba ali mutuufu. Faith Kato byogedde wano John awulidde nja kuinboxinga bw'oba totugize kasitagwayo naye musalira kubeera mu palamenti mujubisa. Faith Kato mugambi tasobola kubeera mu palamenti yagamba tayagala. I don't do politics. You don't like politics. Yagenda mu palamenti. That's why I don't do politics. By the way, there's something you mentioned, but yagenda mu parliament if you lose out, especially bano artists. Because of for divisive. There's a way to fix. You look at the battle je babadde kajje tuneme FDC.
By the way, you know, a gentleman who fails to become a gentleman. By the way, true. Kwetu yobola, whatever that is. One you lose respect. Kambere ngechinu kantobe ne kana ka constituency kange katini. Ate kaina demands nyingi katumani ngabingi. I have a relative of mine Babie yajanga naye akakwera MP. Naye baba teyafuna. Babie. Yali supporting abamusubiza akasente nga bagenda muwa. Ne bamuwa naye kakana. Choka the way they make us believe politicians bafuna that money. They do get the money, but they tambo yes because demands ziba nyingi nyingi. Because of family legacy, no gatam constituency. It comes out of your family. You have to open up your gates. No bafunya bagenda okutula, bagenda okulya. No batwala malwaliro and everything. It becomes a bigger family. You get the money, but it's not even your money. It's not your money, it's theirs, and they claim it every other day. Hey. Gamba nezota demo olusi nota ijamu. Ati is the worst. Yep. But I think John should be here on a monthly basis. Yagambi ayagala peace. Erando no next year. Yabagambi ayagala peace. So tell us about the Katono Wama something. Someone was telling us about it. The Katono Wama something. What is something? Bungwa going to be headlining. Is there something? They play. I think it's a I don't play. want to talk about it because okay, like not in details, but not in detail because if I talk about it, okay, just because this is an open forum, let me talk about it. They have an they are working on a play. They are working on a play. I hear I saw somewhere Mbaba bagenda kuita ceasefire or I heard. Yes. Kati You must be one of the actors. Why do you say I must be? Because people think I must be in that thing. Okay, and people said John, you must close. be. Yes, because no, I was close to Katono. I was but I was not part of that organization and understanding. The project, yeah, because where did they get the project from? You're going to be there because they know. That day. No. Let me tell you why. Because they know. Because they know that I bring equality on board. Right? That's nice. Because they know I bring quality on board. That's why they are bullying me into it. They're just bullying. Yes, they are bullying me into something I do not understand. Yes, I called them and you come and explain to me. Kato yali wano yajja wano na kinyinyonyola. It was vague because era neje chiva. Chiva karamoja, chiva gulu, chiva kapeka. Oyo kitegeera kakati nze ebintu ebiva ekaramoja gulu kapeka. Kitera bye yingizamu. So, but nsobola okukola if they pay for my services. Intellectual property. Yes, if they come, kati nga bagende wa Steve Jean. Ne bamugamba twagala otwe production design stage ogenda gikola otya na biki ne bamusasula. Nange bajje wange mba production design muzanyo nkwagala ntya na biki byonna. And they pay me my money. Nayenga. No, nga siri because the message je batunda nyizo basikkiriziganya nazo. So I'm not in line with the message. So I know the trick. What they are doing, they are trying to take it. Why do you say? Baita Katono Wama. You're the one headlining. No. It was Katono Wama's project, but with a different message, which I do not believe in. I guess. So when we make a lot of noise, you'll be forced to end. I can't be because me, I'm John Segawa. I Nina principles is that's what they say, you're proud. Okay, so you come and we sit down and understand that you want my production knowledge. So I bring intellectual property on board and then you pay for that. So if you do not want it, I stay in my home here. Okay. Yeah. Beautiful. Attending, it depends. If the message, I do not believe in the message. I don't just attend shows. No, I don't go for never to interview your fan. I don't just go for any interview. Yes, true. Because you must be true to your brand. Very true. N'abantu bakumanyirira. So bw'obanga ogenda okulaba ekintu oba performance zonna. Me being a director, my mind is always critical. Yes, bandikoze kino yine yakikola atya. So many times I don't attend shows. Because I'm going to torture my mind for nothing. Omutwe gunnuma nga tesina kye nsobola kukyusa.
If I cannot change it, why do bother? Okay. Yes. I get it. Oh, njize bingi bachenjize abayigomba John temutawaana ze Please. bagambye. Very Not an easy musajja guy. If muzibu you nnyo. love old school love, are you sure? Nze old school love. Oyagala etya? Nze njagala bya everyday Bambi nedda. communication. Bakuzeeyo bakutereke. Netujjako you see like these tattoos nenzibala zonna nenzibala everyday nga njagala No, sigaka oil. nenziraba everyday ne ndaba tattoos. For how long are you going to do that? But I'm tired of you. Tekuliko time limit. Tattoo byakweko wajjo. Nenzibala tattoos everyday nga kati no mugongo tugendeyo. Siri akunta once a week. Gwadduka amangu. Mmwe abakoowa omukwano ne mukuvaamu mangu. Era njagala kusoma love life yo ngitegee. Gye olabika totereera. Nga weetamwa mangu. But it's very beautiful banange. Thank you. Wonna oyagala. Era ayagala ko kubya kifaananyi. Tugende eri wansi. Ebimuli bya John yatugambye ddaama abakazi baganya okwemakula. Okitegeera asichenjize what I've learned, like when you're going to go even bobo okyalidde boyfriend obine betwemakula mbu ogenda kutereza obuliri obukyusiza Tokigeza baby. Ntebe agamba please. Kiteeke we nakisiteese. Manyi ensonga lwaki nakitadde. Nagiteekaawo. But thank you so much, John, for Welcome. the time. Yeah, Kale. Bye, guys. Cheers.